Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonaje musinzire okutulaba. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwa Sunday tusinzidde Gaza Street. Ayebwayise mu matwale ga Mr. Wind. Mr. Wind njagala kugendako Juba mumujjukira bulungi nnyo nenga tuline wisdom kaye mpola soko buze kubatulaba. Abatulaba mbaniriza eno nkofiro manyi byafaayo. Muzeye yajimpa kayo kanjiteeke wano. Bandabe bulungi tebagamba nti no boogera n'omuntu mulala nze kayo wisdom mutabani w'omulalo lero tuzze bana abasajja omanyi tugenda ne tugamba nti fe tuli baana ba ghetto bwayise ne bawakana bwe batulaba eri muzibu office bawakana buwakanyi ne lero tuzze w'omusajja kabaka fe betwalabirako bano okuyingira endongo era tubasiima osegera omanyi soro gaggawala n'osinga ne kitaawo ne tesegeza nti ate omusinga okutegeera kakati tata wasigala ki tata kati tuzze mu street lero tukoledde wano tuli mu street za Wind fe tumuyita kabaka wa foyo yebe batulage kubo era actually mukuru winize kankwanirizeeko nzo Paul kusa bana batulaba kwatulina bannaffe Bungereza mu America bonna mzee jango Paul kusa bategere nti ndi wano nze manyi ayaya kabaka tata kastojja mwebale naye musese ono program namba jagenda okola era mbadde njogerako ne mukuru Raymond UK promoter wakabi abasajja nga bano twagala obaleete Bungereza bakikubeko waliwo bana Uganda bali awe Bungereza nga ani ayimba soko yogeremu abategere nti no yegwe tebalowooza nti twogera na mulala sikyayimba nseereza ligenda mugga nzolutandika karampampampampa lero lwa Sunday ensi yonna ngekola ki namenya ki naleka ki n'abajamaika bwe bajja oluyimba lwa testinga sound tobaddeemu kati nayimanya ki naleka ki nayimba oluyimba olukazi nenyimba n'oluyimba olusajja njagala gendako Juba musajja genda okulaba ng'ali awo loonire nenyimba n'ebikola byenjago nyinanyo ate peresu tunafuna ne ligase peresu I'm coming to Amsterdam to promote this toba. Yosaya, Gaza bless you. Promoter Raymond, omusajja owulidde tulina muganda waffe ali eyo manyi Raymond yakwataganye ba promoter bonna abali mu Schengen Netherland wa nga actually I think bangambye Bukenya yali Netherland Bukenya wuno Wind bali mukunganya kasente bagenda kawa Rocky Giant kati Raymond yakikumyemu Raymond wolaba Rocky Giant obola bye Wind wolaba Wind obola bye Rocky Giant wolaba bucha abandabye political issue ostegera tukanga mwawo ule political life mukole muki nenga tuwolukusa nze mbasabye tisawa yonna bana Uganda bakuleeteko ebulaaya covid kastakenderamu tukwagala lwaki tuli nnyonnyo nga mu bakabaka temuzigendamu balina okuleetako ebulaaya abasembiyo ndowooza time kati wogambidde nti kiki okitegeera naawe mpolukusa nti onzikiriza tuli mu matwale tukole ekintu ate abantu basuubize tuku ETV naawe ogenda kukola program bakulabe otuwe enamba z'essimu actually soko ogigabire wano Wind soko ogabe enamba y'essimu Raymond this is your piece whoever watch me this is my number eno enamba yange 079374742 buli ayagala Wind yeeyo osegedde buli ayagala Mr. Wind yakwembera njagala gendako Juba wayina emyaka emeka nali wakola concert Juba after 10 years bintu ne bijjamu gonzigoni nina okuddamu okutaasa abantu Juba nengenda Juba nempayo amatu 17 milioni 17 kwega amakuru kiri nti I'm coming back and I was there and I'm still there. Alright. Chakabi, brace. Ngenda balambuza. Ogenda tulambuza. Na buli kimu kina information ngenda balambuza. Many men have been here. Good men always come, bad man go. Bad man come, bad man go. Yo. Kamalokola oyo kabaka agenda tulambuza ekyalo kiramba Mr. Wind. Tuli mu street ze. Omukulu ogamba otya. Andi wano
kendi matwale gano gegatukuza windi oyo wakulira ku zino street ayaya waggulu awo ne tukolawo studio ne Shabawo ku Chase Johnson kati windi be batu inspiring omusajja oyo wakwata akazindaalo nga wagambye nti oluyimba lwe shows zino z'abajjejje bitatu testing sa luyimba lwe njagala gendako Juba kyovola bakati bana abasajja bano ogatta ono windi boleeta ono gundi n'amagembe aba basajja n'obateeka ku stage bakubira show wali ebungereza abaana ne basasula pound zizo bayimba music ataggwako kugambye nabadde ndabaziza Bafana nga tulina show waliwo show egenda kubeerawo nga mwenda guno omwezi nga mwenda guno omwezi gwa 10 bagita Peace and Connect Peace Connect nalabye ziza Bafana omanyi nali nagamba abantu nti waliwo abayimbi katolaba bano nga Mr Wind nga bwakwata akazindaala abamanyi va kubina ebyabana be babalimba kati ziza Bafana bamwadde dakikoza ade 15 yayimbye n'abakulu ababaddawo ne bagamba okyali muleke ku stage osegedde ng'ayimba buyimbi kati waliwo abaana kwata Namagembe Maddox kwata Mr Wind kwata baziza Bafana eyo show ebegenda kuba yanaku ezo biri otekawo n'emiti abana bayimba kati walabye kati kyabadde ku Rock Giant Rock Giant nabagamba twali twogera Rock Giant yaleta ekintu nga nze biseera nali nsula ku hostel bagita Elite awo opposite Road Development Center ebyali biseera bya Deviate ne bantwala ku Deviate nenda ba Rock Giant katwali tumanyidde ba music yajja nakuba freestyle luga friend tugamuno gayavaawa osegedde nenziramu ne mulaba nga Chameleone atambuza yayozaamu abatanzania nga Chameleone atambuza bigere ba Mega D bigere buli muyimbi bigere Rock Giant yo mulaba nga yalina digi kati Rock Giant ne ulula mulaba twalina show yali yawa nagana okuyimba okutuuka nga ba Chameleone baani basose kuyimba bali baneseye kakati bano bonna nga bo bazze nagamba nze okuyimba bana bayimbi bamala kuyimba kuggwawo kati teyayina mafandali teyayina mutima mubi osegedde kati abo abaana bayina ekitone just system yaffe eyamuzeeyi tumugamba gitereezaamu bano bawindi kasinga atuulayo mu studio eyo kololonga wakabi tujja mwebuuzaako bwebuuza kwa byamanyi bingi kubulira bazzukulu ekiddaka yagala hiti akola naye kakati twazze tugenda kikuba nja kuba mpita ne muganda wange Crime Katero ajja kubanga abayisizaamu awo kuba bye tugenda okwogera bya ghetto leero tujanga kola zino show tutandikire ku ghetto mpola mpola tutandikire ku Rock Giant ne Butcherman ebyabaddewo abantu babinterpretinze mu ngeri gye babinterpretinzeemu Rock Giant embeera gye yayisibwamu abasinga tebajaagadde wabula abantu abamu ne bagamba nti ghetto engunjula yaayo bwetyo bozala walanka anti waba kulinza anti kituufu simanyi oba gwe ngeyagirako Prime Katero soko je mayinde ero kati eno show tugenda jikuba ya freestyle soko obuza nange omusajja yamba abatulabo na sajja yamba t-shirt yiyo Prime Katero kakati ogamba otya nze ndi fit mpozi mwe bale kutukyalira kakati omusajja ono bwe bano ba ghetto youths okisegeera bakabi nnyo mu ghetto kati Butcher olese mbozi ya Butcher omusajja ambuziza ku kintu kya Butcher okay kituufu mu ghetto tuyina punishment ze tugaba osegedde nze naye kagamba ebyatambudde Butcher ne Rock Giant nabagambye emboozi emugirabe emboozi eyo katugirinde phase 2 naye kakati waliwo kirinze nagenze nempulira gundi Butcherman engeri gyalizala yemu nagamba atagenda kujja simanya agenda kujja ne bwayise ambwa simanya atakubeera mbati kati ate wokwata kulambati kitegeeza okuguru kwe tugenda kusika kuwambwe jaja Butcher kyemugamba this is bwayise ate ghetto Yita president wa ghetto nete tumulabangako mu ghetto nze bwayise simulabanga we simumanyi okitegedde sanga nti president wa balema onandikiriza okitegedde kakati osobola kugamba nti ate ogenda kujja bwayise bw'ate okubeera mbati oba oliko ekikyamu babawa amabango anti ffe tukiyita mu ghetto babawa amabango okuvimba gavumenti yamuwa ate kyesitakakasa nti kituufu si kituufu ani president wa ghetto omutuufu tetunnamulonda kati olaba wano ojja matwale ebwayise tosobola kwogera ku bwayise notoyogera ku windi tosobola kwogera ku bwayise notoleeta baana nga balamba totegera kye nkugamba kakati tosobola kujja wano noŋŋamba
nze mba nnoonya omuntu gwe nayogera naye mu ghetto okujjako ng'agamba ghetto ze waabwe nga zaafugeyo actually ndowooza osegete ne kati omusajja yagambye yakoze eki yamugobye kati wano nowoolonda president waawa osege nali ngenze kubuuzaako bubuuza ku basibe nali ngenze babuuzaako bubuuza twaze mu ghetto kati kuba show freestyle olaba nonno bali mukulabaawo ku TV kakati bojja wano mu ghetto abaana baabo balaba bojja wano mu ghetto ina okugamba ani afugawo kati wano windi tosobola kyobola ino Gaza street windi kakati wogamba buli muntu yena gaye nooleeta nti olese police tasobola tufuga tasobola olaba n'abalema tasobola bafuga fugefa abalamu okitegeera kye bagamba kati ekibonerezo kye yakoze Rock Giant mwenga abaghetto kyabaddemu amazalawo lwansonga singa kwabadde kubonereza ate obonerezo gyeyo kamera obonereza sebo yiwa mazima matu gana mabango ge babawambu bakabi nabo ababasembeza okumpi nabo babawa biki bibaleta okumanyiira tosobola kuba musajja bwotyo anya kirizibwa twali amateeka mu ngalo otegedde ate okuba kutta yes tulina ebibonerezo byaffe mu ghetto naye ate togamba nti nno okuba emboozi eyo yayise ghetto president eyawanyagambye alamba ti nawuuyo azze okitegeera kyobola tuza okukolera wano bw'oŋŋamba nti no waliwo agenda omukwatako simanyi waliwo agenda omukwatako ffe twazze kukolera wano bukyamanisa kulayi mukateero ŋŋamba sigwe ghetto president okitegeere tetukulondanga bwayise mu ghetto sikulabangayo buli ghetto inagitwala wano balamba bawindi be batwalawo wano tegedde ekintu ekyo kyobola okujja okukwatira wano omusajja windi amaze kugamba gahead otegedde kati biri byakubatakiriza bakomanda abakusazeeko ate n'ekira kye nagamba Buchaman ekisooka abantu be balonda Buchaman talina bbaluwa otegedde kyengugamba talina ofaleta eriwa namutadde miliyoni 3 wagikulaga wagivaayo n'agikola ki oli muzeeyi yali ayita mbwisi wali ekifo kye yeeyita yandikibaddemu nga bulungi ne bakimuweera ddala naye nga yeeyisa bulungi naye olaga onywa enjaga abantu balekana baba mbona oli advisor bombo class nedda sebo yali badde atuukirira amatwale ga ghetto ng'ateekawo neffe tumumanyi kafeini yazikubirawa kati singa wano yalonda dda nti no windi ye minister of defense kukatikoke leka kati mubuuze cabinet sigitegeera otegedde tugende ku nsonga endala ey'omuyayo esooka ogireke kati Rock Giant embeera gyali mwamuwulizaako Rock Giant nga we nagambye nti waliwo yaganye okwogera anti labayo kiri bwe eriyaddusayo mubali abeera wano nze kye neebaza bannayuganda kiri kimu nti bavuddeyo ne bagamba nalabye era buli eyeeyamya oluyimba oba vidiyo oba sente ne bumala bukya ate n'otobituukiriza tujja bakuba bukubi nze kyemmanyi nti bapromota b'e Bulaaya basuubiza Rock Giant era bali mu kuŋŋaanya kantu bakamuwe for the first time nebaza ne Bebe Cool yavuddeyo kubanga munnange ku mbeera ngeno otovaayo kuyamba mwana thank you so much na buli muntu yeetaaga rehab anti bwe kiba kyekyo agisasule agisasule ali ku lw'entebe ffe tuvuge Rock Giant mu benzi tumutwale no problem leta emboozi endala gusa thank you so much tukyali mu ghetto wano tuli mu ghetto Gaza Street etwalibwa Mr Wind Gaza Street ebwayise tugendagendako ku mukwano gwo Segirinya Kazibwe Bashiri baba wadde kaadi beba abantu nawulidde omanyi kati nina omukunavu gwe mmanyi gwensaamu ekitiibwa nawulidde ng'agamba nti be bawadde bonna kaadi bwe basoose bebakako yiye ate nga ne mukyala waali mu nuupu mukyala w'omukukunavu ekitegeeza naye bamaze muleega bamututte for a ride otegera kyekugamba ebyo bintu tobinkwatiramu tosobola kugamba omanyi nabagamba Bobi Wine tebusobola muwangula nga mumujerega bujerezi tosobola kugamba nti no buli gobe wa kaadi mu nuupu waba mukyala basooka mwebakako ate nga mukyala wo mmemba wa nuupu kyoyagala okuŋŋamba kati ne mukyala w'oyo mukunavunegundi yabiyogedde bali oyo lula anoonya naawe gundi maireji tosobola kuŋŋamba nti nno ovuma kintu nti no buli gobawa kakati kyoŋŋamba nti ne Aisha Kabanda kwegaba wentuli Aisha Kabanda buli kiro yebakibwako abasajja bana ebyo byakuli ebyo bye mukola nga mukuba Bobi Wine
nga mumukuba mbuno asoka kwebaka kuba kazi asoka kwebaka kuba kakati tunulira mukyala w'omukunavu gwe omutunulidde kyekyegombesa kuye musajja mukyala mukulu mukyala munene nnyo mukyala bikoze bitya wotunulira Bobi Wine abantu bayina ha tugira tukola mpola nze kasito yongeranga tugira anze kasito ngamba bagambye enkuba bana bagambye windi enkuba eba blessing naye kati gwe nagamba tosobola kuŋŋamba Bobi Wine ku mukyala gwayina mukyala we babbi omulaba alinga akagamba sikini ogiraba ogiyiwako amazzi n'oganywa kakati gwe ŋŋambe ku bakazi abazze okusaba simanya Nuupu kati Aisha Kabanda wuuyo mukyala Tamale Emirundi kagamba ŋŋambe nti Bobi Wine kagamba yeebaka kwono ne kwono ebyo byakutattana linnya lye anti kye nagamba ab'NRM bange Bobi Wine we muba mugenda mumujerega nga mumuvuma akalulu yatuleze dda ku ground kuba abannayuganda kati babuufu tosobola bijerega twabadde waffe mu West wakirabye nanyini Sembabule bamukubya akalulu baba osegedde kyenkugamba kati wojja n'ogamba nti ojerega Bobi Wine buli gwawa asooka kagamba mutwala ku kitanda buli gwawa asooka mutwala nga ne mukyalawo naye yakimye kaadi mu Nuupu ekyokubiri omukunavu nalabye ng'awolereza Kidandala kati kankubula story ya Kidandala Ssegiri Ssegirinya yabadde ayina okufuna kaadi nze nabagamba ti Bobi Wine abakuwa kamiliyoni kaadi Bobi Wine yali agenda kuwewetantaanaye kati nkiddamu era abakuwa gundi Kidandala kaadi yandibadde awewetantaanaye bannayuganda tebeerabira Kidandala bwe yali amyuka Erias Lukwago biki bye yakola yamulyamu olukwepo yagenda Jennifer Musina amuyita nze nali ku TVM nenda bakidandala gakidandala nasayininga ogoba gundi Erias Lukwago gwe wagambye Bobi Wine si mugezi Bobi Wine musajja mugezi buli yamujerega nduru mwenda yenna ali awo n'obuuso bwe buli yamujerega nti muyaye bonna buli yamujerega nti munyiwanjaga kati Bobi Wine abatuuza kamu kanajinaji abakuba left and right kati ate n'enjaga baani abo ani atanywanga ku njaga kubatufuga banyiba tosobola kulwana lutalo myaka 5 nga teweeyokyezaako ani akulimbye bakulimba teriyo njagala okwate oleka abazungu tugende mu State House tutandike ogwogu tebakulya ssente bonna abasajja boolaba bonna bannazirwa tebakulimba teriasobola nakufuma njaga wano Kawempe wane wabadde Kasibante bawadde Abubakar Kawale linako kansoke malize linako ekyatse Ssegirinya nalabye era nga mwogera nangamba n'abasajja tebalina magezi bannayuganda tebakyalonda mpapula abannayuganda balonda service Ssegirinya we tufuna ekizibu mu geta asobola okujja bakidandala bonna bali Kidandala bukya yayitamu gundi Erias Lukwago bonna Kampala banyiga teriasobola nakuwa Kidandala wadde bwero si wano taliyo ebintu by'enyalemu omusajja ono yali atwagaze enyalemu abavubuka be bwayise ffenna nga tuli b'enyalemu nze nadduseeyo olaba kati anti bikolwa kati kankubuulira ebikolwa ebyo byebakola kakati labayo tosobola kati bava gye bali kyekisooka yes tosobola kati n'abawagira tusate baziwa babajjo obululu era tetubalaba kati kankubule tuli mu ghetto wano nalabako wali twali Kamoocha bakyali ne bajja n'agasawo ga ssente ne baziraga mu kamera mbu bazeziwa abavubuka kamera ezavaako ne bazizza mu gasawo ne bavuga emmotoka gwe bagambye abaana bano tebabiraba kati akalulu katuuse nabagamba buli weenaalemu kati afeesa buli omu wawulira yes osegedde baabo wino osegedde abaana banyiivu kubanga muddira ssente bwe muzireeta ne muzibalagako ne mumala ne mudduka nazo baabo bayimba ekazo tebaafuna ne babamulisa n'akwata miliyoni 4 n'aziwa omuntu omu ng'ate namulema kati nze ebyo sibiwolereza kati oyo Kidandala bukya yakwata n'alya ssente nga Jennifer yazimuwa akube Lukwago bannakampala tebakyerabiranga otegedde Ssegirinya takyukangako Ssegirinya bukyanga gye wa Bobi Wine takyukangako that's 1 2 ayambye abantu bannakampala baagala muntu asobola kubeerawo n'abagamba ssente zammwe zizo bazibba n'atulabula wadde atulabula ne batabakwata mu ababba ssente emirembe gikyuka bajja bakwata kakati tosobola kuleeta Kidandala nga bannakampala bakuwa obuyinza ki kye wakola ki wagenda eri
mu government nawe no signing Elias bamugobe banaka chovola banze mbaga bana bena banange mbabuulira bannakampala balaba bati newe jibe emyaka 3 walaba no bote nga bamugano yiteruweru ku ttaka lya Buganda newe jibe emyaka 3 banna Uganda bajjukira kati Bobi Wine okumanya musajja mugezi bwe yatunudde mu ati n'amanya wempa kadi kidandala mbampewe tantana yange kubanga ku ground bannakampala tebeerabira Segirinya abaddewo amubeereddewo Galwesito muwa kadi kati mpulira mbu Segirinya empapula ze teziwera abatufuga no yennyini eyayogedde bwe yayingira mawulire yalina mpapula ki Museveni yamuweeredde osegedde kyeuga era buli gyakiyogera nti President Museveni yampeeredde bannakampala tebalonda mpapula balonda muntu gwe balabako n'abakola ki kati Segirinya kubanga mu abasoma ab'amakooti tubalonze ne mutubye bubbiga kikyo otegedde kyekugamba alright ETV Uganda thank you kati so much Segirinya ne kidandala kyovola kidandala tayogera lwa nsonga teri asolana mu abwero si abantu babadde balina okuwachi eyo constituency nze nsekeredde wenale mwajesimbyeko koyo Segirinya ojja kawulira kiringene buno baka benjagala okuwa Muzeeyi Museveni esente zakwata nawo omuntu omuti milioni 5 simanyi binawo bafudu figa balina figa z'emmere lwaki taddira sente ezo n'abako kyatukolera ne watuzimbira obuyumba n'agamba nti awo balema kababeeraawo bano bagundi bageto kababeeraawo bano baliwe bati nesere noziwo omuntu omu mane mutusumbwa abazayi baffe balwanirira ensi eno bannazirwanako tebalina kye bafunye nesere noziwo omuntu omu lwaki tetunyiiga kati okitegedde ono yampoloota ono gwolaba okubeera mweni alemu nempoloota buli omu wano eno nenze natidde ebyaddala kati kankubulire boddira omuntu omu omwana ono kyayogera kituufu n'omuwa biliyoni namba eyo biliyoni n'ogamba nti kangule wano half an acre nzimbeko obuyumba ogamba buli matwale ga ghetto kaweyo bavubuka badyo osoro zimba ne estate nga yabakadde mu Uganda okawosanga abantu abakadde nga teri abafaako kyokka balese etteeka mbutu n'abakadde balonde be mu piyi kubiko kyogamba nti abakadde gyebali Moses Ali bakadde bani bakadde kati ate mulese etteeka nti tulonde mu pi mukadde kwegamba ebintu bya Uganda bya bikukujju bikulamye kyenkugamba kati wenyogera nti wisdom mutani w'omulala wisdom otukuba kati okafanku nali takyakola Uganda otegedde kyenkugamba abakadde be basinga mu parliament myaka ana simanyi mnoko 7 n'abamu beegaana emyaka ate mutulonde mu pi mukadde otegedde be basumagira be bakola ki kati ekizibu ekiri mu Uganda eri upside down mwifo kyokuddira sente ezogambe mu Kawempe katukole center nti bakadde baffe bakaddiwa ye sente y'abakadde tubatwala ng'ense zakulakulana wezikola tubalabirirawo nga bakadde nti woweze muzadde wa myaka 7 agenda awo oba tomusobola kubeera naye gwolonde mupi wa bakadde Uganda bannange yeetaaga kusabira nzeyo tugendeke Kawempe eno wano wetuli era wano Kazibwe Bashir yawanguddewo akaluka wano kabadde kazibu naye kati kankubuulire kyova banze mbagamba tosobola kuddira Kazibwe Bashir no mu makadi 1 mu Uganda wano n'ogenda kati mu byalo oyo guy kati zana analyst yaleta ekintu kye ku radio ne kikwatayo osegedde n'ayogera statement nenjitya nange nojitya yagamba nti ye ne watafuuka MP kasita Bobi Wine afuuka president oyo nga tomuwa kadi otegedde oyo nga tomuwa kadi kitegeeza oyo yayewo omubiri audience gyalina otegedde atakulazeeko nti anoonyereza bwino n'amutukuba waati kati buli muna Uganda tomunyumiza muntu ki mulala ayewo omubiri kyembagamba ti Bobi Wine yakoze ekintu kyakabi nnyo yalowooza nti omanyi bwenzirira abantu nembasimbisa layini ng'NRM yakola mujja kuyingiramu ab'NRM ye n'agamba nze mbavetinga otegedde kyenkugamba kati abantu be bawadde kaadi Kazibwe Bashir tosobola mu makadi tosobola ku media kikubye n'akiwanika tosobola mu makadi ekyokubiri jangu wano otegedde kyemugamba nze kyenda bawane Kawempe kati wagenda kubaawo omuliro kubanga bakandidate abo abazize muliro kati nedda wano Segirinya alyeri kati wano Kawempe North si Kawempe North wano waliwo Munyagwa waliwo Kazibwe Bashir owe NRM waffe gwe sitawulira oba yani agira abeereeyo
yebase ate galuwa nzisimudida ayo tugenda ke Lubaga North wano Lubaga Kasibante Abubeka asirikeko kankubulira ekintu kimu Abubeka oyo simanya Kawalya yali obwa speaker nga ababa ekibalo wa people power balaba nti obwa speaker bugenda kuba buzibu nti owa movement asolo tugira wano n'atulya kati aba people power ne babalya oyo omusajja Abubakar ne bamugamba wegatte n'abo opposition yawo basubize bali aba FDC obba ekifo nawangula akalulu bwe yakawangula leero enkeera najja ku people power offices ne bakansala to pal agents kwegamba yajja okuwa respect Bobi Wine osegede kyengamba gwe Kasibante okujja mu people power bakukaka bukasi gwe oba ku babiri gwe kyekugamba ajidde ku mugugu bamukaka kubanga ye munyinyo wa mwenge ali awo Lubaga nze nkuganyinayo estate tosobola kuddira musajja nga alidde obwa speaker wamalo bulya leero enkeera nakwata bakansala ne bambala ebyambalo bya people power najja ku office za people power kitegeeza abamaze okulaga ensi nti gwanfudde kyendi oyo kubanga ebibuuzo batulaze ebibuuzo byabuuza 1 oyina okulaga engeri gyowagidde mu people power gyo financially physically n'ebirala kati omusajja nga abadde speaker wa KCCA nakulaga nti atakuwa nnyo respect kubanga kati Abubakar teyakoze nga kidandala bwe yakola Elias Lukwago ya Abubakar walidde n'agenda n'afukamira ku kitebe kya people power yali asobola okulya n'akeera n'ajja ekiro ewa President Museveni naye yakulaga ndeseewo sente kaŋŋende wa people power gomanyi abantu awo Kawalya be yaleetera Bobi Wine kubanga speaker asoose mu Kampala nawangula akalulu bw'ati nakulaga bali ba corporate nakulaga nti enkeera alaze ensi waliwo abantu abalaba ku TV ne bagamba mutuufu Bobi Wine ategeera na okitegedde kyekugambye kubanga olaba ono omwana eyasoma bw'ati speaker for speaker ajja n'afukamira nga amwebaza otegedde kati oyo omwana aba akuleetedde obululu otegedde kati omuwa kaadi obutagiwa Kasibante bamulese mu people power nga bakakamukake yagambye ajja kuba independent ajje kakati waliwo ekirala ekibuzaabuza abawagi inze eyo North oyo Lubaga North just nabagamba nti abeinaale mbagenda luli baleeta musajja Tindyebwa simanyi Tindyebwa ekifo omulimu office z'Obwakabaka omuli amasiro oleese weinaale oleese Tindyebwa bakuboolya akalune neyegalika bwati nengoye nasiccamu okitegede kyekugamba abasajja balina okuba badivisa ba muzeeyi kuba byayogera binula bituufu nayagala bamulimba bawo badivisa balalu fabenaale mbatwagala wetwogera ebyamazima bagamba bugamize nnyo omusajja ono naye ebintu byonna byayogera amazima tali anti kati ekizibu kiri bwekiti naye yayagala balalu ensi ziri ezaakulaakulana ziddirayo bakaye wisdom ne babasembeza mu Uganda kubanga ebintu bya bikukujju ate ffe abategeera bebazzawa kyobola baakalu kano kagenda kunnyumira bye twayogera byonna ne tubagamba ripoti nga bavuma Bobi Wine kati bituuseewo bamugamba muyaye kati omuyaye abatambuza kannajinnaji bwati bamugamba munyiwanjaga nga nawe baali mu nsiko gye banywanga ne bawa amaanyi bamugamba nti tosobola kuddira Bobi Wine yagaggawala mwana muto that's 1 2 mama we yali musawo nagula kota ya kamocha mwayina kaki njagala otulaga bano bamugamba nti bategeera batulage ye nyumba yaabwe gye bayina nga tebana kujja mu buyinza ne Bobi Wine akulaze 1 mama we ye kota kamocha yali yaabwe mama we najigulira abaana be Bobi Wine nakulaga nakola ku myaka 2 azimbye estate Bobi Wine nakulaga ku myaka simanya 2 miliyoniya mwayina kaki nawizo mabonyonyola nga tebategeera lwaki tokyuka nojjera Museveni paringa yatuloga yajja nabo mbalabula ate bali baba baddusa nze ndiba kwebyo ndiba wano mu ghetto wali kivaayo my job is balabula beba manyi bali baba baddusa bati nze ndiba wano kakati president wo agokiririzaamu olunaku lw'eggulo yagambye nti yafunye miliyoni 5 eza signatures zimusobozesa okwesimbawo ku balonzi miliyoni 15 abalina abakkirizibwa okulonda
balese signature ttaano Wow. abamu ne bagamba nti zino signature ze bajjangako abantu ez'emmere nti nno ze baleese ebyo bya project ebyo tebakulimba ebyo nange ebyo nkwatiramu ebyo kati ng'omanya waliwo eyazikollectinze kati ali mu kunyenya muzeeyi bamuwe biliyoni ezo ebyo bya twabadde wano mubwayise njaga Windi agenda kukola wano program ajja tugamba oba yalabyeko abajja okunoonya wano emikono ebyo ebyo tobinkwatiramu basobola okuddira nga bw'okyogedde basobola okuleeta olupapula lwe basayiningako olw'emmere ne balubbawa tubadde mu Kampala ani gwe walabye ayita wano weya ebyo bali gundi wali mama wa note ye wagundi we NRM fena tuli wano nze sinaba kulaba ebyo babinkwatamu ne bagamba nti baleese miliyoni 10 ez'abalonzi ebyo tebabi so what so what wemuzire ebyo kati yazigiresa ayagala sente otegedde oyo ayagala bakuse mbuto zawe wezirige nnyo ziri abika omwana atalese layini kati nze bantu tebakutamu nange nze bansobera nze ekyo bolana nabagamba nakakasa timuzeeyo abantu abamwetoolodde bonna balina ebiteega okubanga ekiteega tekikkuta n'owookiwaaki tekikkuta kati abasajja bonna bagagga naye baba bakimye sente bajja bonna nga batuuyanya entuuyo bonna batuuyanya entuuyo mu kabina wawa kwegamba bali awo bagezze bonna bazijjayo ne bagalizaako naffe abatalina otegedde naye bazijja bokka basimba embuto yena nasanga tasobola toŋŋamba bonna babeera awo bagejja mbuto bagejja magulu bagejja mikono bonna obutwe ne busigala nga buli buti bulinga bwa mmindi n'obutundu bw'ekyama nga bulinga kakono naffe ezaffe wezirigejja temujjanga kaye badde njagala tugendeko ku kintu kya President Museveni abantu bino byonna ebiriwo bagambye byonna mubikole mutwale babasajja mivule ku faamu ezitali zaabwe naye sebo bagala empapula ez'obuyigize za President Museveni eza Bobi Wine bazifuluma mu nnaku bbiri anti labayo omwezi guweze nabagamba President Museveni ne bagamba mbu njerega ne bankubira amasimu tosobola kusaba kintu n'okisaba nga gwomanyi tokiina kyekiri kye nagambye bagamba oli mulwanyi si wakapapula waliwo omuntu gwe mmanyi eyagambye mwagala nnyo yagambye nti naye naawagira ebyo nti Bobi Wine buli gwawa kaadi mbwamala mwebakako waba mukazi iyi nga naawe mukazi wo yagenze okukima kaadi kitegeeza obanga agamba nti ne mukyalawo bamutudde for a ride ekitali kituufu tosabanga kintu ng'okimanyi nti omulabe wagenda kikozesa kyekino ekyantutte ewa Sseggona nti yes wadde ndi mutabani wa mulaalo nagenze ewa Sseggona mwebaze kuba nalaba Sseggona ng'ali mu kooti yakwata Kibalama n'amulyanga ekikajjo wamala omulya n'amaana akanyuga wali ki ekikuta nga mazemu supu otegedde katosobola kukeera nkya n'ogamba Bobi Wine aleeta empapula nga naawe teweekakasa z'olina otegedde kyenkugambye ng'abantu tebamanyi yunivasite gye wasomeramu simanyi neeno kati President Museveni empapula tazirina oba zirina naye nga teyakola bulungi anti kati byombi bisobola okuba bituufu oba bikyamu one gwe njagala ombuulire abantu gwe tokimanyi nti n'abantu abakulembeze baffe abasinga bazeebuzi kusoma gwe tokimanyi kakati tosobola kugamba mwana n'ogamba mutalina mpapula wakeera n'agamba gwe leeta eyiye ya senior 6 ogijjewa kuba ojja leeta enfu omwana Bobi Wine takyasoboka ekisooka mu NRM ayinamu bambega ayina bambega ba minisita olaba mu kakiiko k'ebyokulonda Bobi Wine yatuuka n'agula ekibiina ekyali ekya NRM n'akola emitendera gyonna n'atwala electoral commission ne bakikakasa kati ate mmwe ne muwunga ne mujja mukwata Kibalama ne mumwogeza ebyo bikukujjo otegedde kye mugamba Bobi Wine buli eyamuvuma nti nno musiru yeye musiru buli eyamuvuma nti tategeera gwatategeera kubanga kati we tuli abatambuza kannaginaji abazeeno mulina kati waliwo abali ku biwaluko bali ku madagala walaba Kibalama ng'amira amakerenda mu kooti gakumukumu otegedde. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yona gye musinzira okutulaba katuwumulemu katono nnyo tukomewo. Aaron Bobo on camera tuli Gaza Street
mu ghetto mu ghetto ate abagamba ffe tuva mu ghetto ne bawakana kati tuli wano wa Mr. Windi ugenda kulaba abaana ba ghetto wano bonna segedde abaana ba ghetto kati umulamu katono nnyo tukomewo tubaagala